Police ejinja kutenegali ya Ssentebe wa Jinja Central Division Mubaraka Kirunda ne kansala abavubuka ng'entabwe eva kubasuubuza okwekalakaasa oluvannyuma lw'abakulira ekibuga okuyisa ekiragiro nti bajjewo obuyumba ku nguudo ne mu paaka. Abasuubuzi bano abeekalakaasiza be balina obuyumba mu paaka ya takisi nga nobadde basuka mu 1000 nga basoose mu lukiiko n'abakulembeze baabwe. Bwe badde mu lukiiko bategeeza nga bwe basaba Jinja Municipal Council okuba olukusa okulaakulanya paaka ya takisi nga bazimbako ebizimbe eby'omulembe. Wabula abakulu b'ekibuga ne babalemesa nga baalaga ne pulaani ze baali bagenda okukozesa okulaakulanya ekifo kino ze bagamba nti zaatulibwako abanene. Bwe tuba tuli eyo twabuuza ebyagiire mu maiso mu executive meeting ng'olwamande luwoire baatukoba nti tebakyogera nako. Mpeera n'olwaleero bwe mbanga ebintu bino bitandise okuvaayo nenda mutegeere nti meeya ebintu bino yeena abiriku era abiiko. Bwe balagidde ebbaluwa yayisiddwa Jinja Municipal Council ng'ebalagira okwamuka paaka ya takisi kubanga Law Investor agenda ogikulaakulanya, abasuubuzi bavudde ne bakyankalana. Tutwidde kanso kyeri tulanga kutukoba ati atuwere wiiki imeka n'empooza tukaawa kubanga bakaali kutuwa baluweko nti tuwayemereza ki kibaidde nga tulimu. Bakutte ebipande okuwandiikiddwa obubaka obwekalakaasa ne boolekera Jinja Town Hall ewatuula abanene nga bakira bayimba ennyimba ezirangira abakulembeze b'ekitundu okubeera ababbi. Bwe batuuse mu Town Hall abakulu bonna badduse mu ofiisi zaabwe ne bambalira Ssentebe wa Jinja Central Division Mubaraka Kirunda nga bamusaba okubayamba kubayo omu ku bakulembeze. Bw'ati abalagidde badde mu paaka ya takisi babasalire ettaka balikulaakulanye. Mubi baluwa ya Fulime abakulu bona bavire ku station. Wakati mu kutambula poliisi basazeeko ne babuna emiwabo ng'esobodde okwatako abantu 3 okubadde ne Ssentebe Mubaraka Kirunda ne kansala abavubuka Asumani Kambe ekyetedde abasuubuzi okwambalira poliisi nga baagala eyimbula abadde bakwatiddwa. Atwala poliisi y'Ejinja Agri Kansime wano wavudde n'ayungula abawanvu n'abampi okukakanya embeera wadde nga kino kireeseewo obunkenke. Kansime ategeeza nti abakwate bagguddwako emisango gy'okukuba olukuŋŋaana olumenya amateeka n'okwekalakasa mu bukyamu nga ye Sipiika wa Jinja Municipal Council Morris Bizitu aluŋŋamizanga ebbaluwa ezaasindikiddwa abakansolo ezitabadde za batakisi wabula abasuubuzi abalala abakolera ku nguudo. This afternoon we arrested 2 leaders. We therefore acted and we shall charge them of conducting illegal demonstration. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.